Endobeso. Kugenda mu mukaaga tifama. Ekintu eky'omuziki. Endobeso. Tugenze mu ndobeso yaffe ey'olunaku olwaleero dayenga bannaluweero twesunze okubalabako mwenna abali mu bitundu ebirinaanyeewo wonna Nakasogola Nakaseke mujje ekintabuli ky'omwaka. Je baliko nyabo nze bampita mukunja wa BTFM mu ndobeso wano mu program simuka kumacha. Mukunja wangi oningo nkubidde wademane mnako waendi wanne wannaye katwogere oli mukatale ninako waendi munnange anti mpulira aboogera bangi ninako waendi naye mukunja munnange nina ekizibu siri muganda waffe tekeera kumakya naava ewaka bannange taddanga atukubira amasimu nayogera naffe atugamba ali bulungi mbuba kati tetumanyi kituufu gye giriko oba yafuna ewaabwe nga wano siwabwe yagamba ali bulungi kati tetumanyi kituufu kye tuba tulowooza. Kyotegeeza ki nti yagaana okudda ewaka? Yagaana okudda tetumanyi bw'ali naye ayogera naffe ku ssimu natulaga nti ali bulungi buli kimu kiri bulungi naye bw'omubuuza awo bw'ali tasobola kugamba we yakugamba kyolina omumanya ali bulungi naye bwe mumugamba nti komawo okeeka bw'omugamba nti komawo eka tayagala akugamba nti mukimanyi ndi bulungi ng'akuggyako kitutte ebbanga ki? kitutte ebbanga eriwera kuba kati amazima amatuufu twagala kumanya bwera olina ekyamunyiiza kitugambe naye atulaga talina buzibu naffe naye agamba yoba nti yafuna ewaabwe simanyi nakumanya oba yazunga nti wano si waabwe ate nga tetukimanyiiko. Kati gwe kiki obadde oyagala? Bali njagala ku namba gye nkuwadde onyambe omukubire kuba ye namba yakozesa tukubire tugamba nti ki ali bulungi kuba ffe tetumukubira ye yakuba kati mbadde nsaba omukubireko tumanyi ki ekituufu ekyamunyiiza tukitegeere kyekyo kyokka kye mwagala etwagala wakiri tumanye waali tetugende tumubuuze tumubuulire kiki kale beerako ku ssimu tovaako. Zamu mpulira nkuwulira mwana story kyani ono nze Kaliba mani Brad ng'obadde obuze kyekiganye gye ndi oli otya mwana ndi eno sente ziri eno kiki oli mu kunoonya sente mwana nawe obimanyi ebyange n'ebyamu awo bwe nti mpolampola kakati senga we yafudde senga ki naawe nze simumanyi linnya naye obwedda mpulira bagamba senga oba yabeera muganda wa taatawo kuŋŋamba kuba ekisooka sigenda gendayo nze omwana nabavaako nabata nyina kati ebyange byembala birala nnyo tonza na mu sitole ezo gwe kyekiriwo gwe ontegedde omwabyo gwe Kaliba kiki kumakya kuno kiki wakedde obadde oli waka mwana nakatuuka kati manyi nawe ku street nvaayo nga bukedde manyi n'okufuna ku sente ku street nvaayo nga ki nga bukeddemu kuba manyi n'okufuna ku sente ekiro kiraawo mankola kakati lwaki okesezaayo bwe bakulaba mwana nti waliwo eyanguzeeyo mwana Blood bintu binene yanguzeera mwana kakati olina ku sente siina sente mwana olaba Sente nnina kale nziinako okuba nafunye Nigeria mwana ejjooza lwaki nvuddeyo ku makya Nigeria mwana kyawo nakifunye ejjo ne kintegeera nakavaayo ku makya kati nasuze nakyo. Wasuze nakyo? Nawe obimanyi okusula era olina okwongeramu ku magye agategeerekeka.
Mperezako nawe. Jangu eno tulye sente zova ku ebyo. Nigeria kibadde ne sente? Zimu. Ogwa nenga wa mugaso. Wafunye omuga wa mugaso? Anti kati nawe obanye ebyokusula oba olina okuteeka mwezi wera kamala yaba alina okukatanga kawera. Kakati? Anti kati senga yafudde kakati ogira ddala n'amabuga agawera. Mwana nagamba ekyo kikana kivaamu sina gyenda gasole. Kati kiki? Yasikwata oba nemeramu mu ebyo. Lwaki todda? Kubanga beno bakulize tubagamba tu Mwana olaba. Desaba akogera kwezo story naye gwe ngeri bitali wangi. Mwana shida zage nezintomera nga obitegeere beno kubbala. No ndamizo wenge bunkubye manyi gwe nagwamu. Mwana kazeyi namugwamu nga naye abukubye nange mbukubye. Tugenze tusinkanye murumu kumacha bukedde wenge butuweddeko ngo manyi gwe nziga. Nga kazeyi mani. Kazeyi ki? Muzeyi storage. Anti sikutegedde omusajja ali muzeyi. Kugamba tata wange muzeyi. Muzeyi wena mukyalo? Mwana blood down tomera ne mutunulira kumacha nga mubuza muzeyi kati storage kiki tukoze kino. Nga mwana yali mu kusamaziga simutegeera mwana. Okuba eno mukyalo wa tata we yennyini? Kati nkunyumiza emboozi lwaki ompakanya. Kakati tolimbega mwali mutamidde liyete yakutegeera? Twali tutantegedde ekiro ekyo kuba ffenna twali tukubiddwa yantegeera ku makya agenda ogwenyumwana okumugwako nange okunzigwako nga mwana ebyo nasalawo ekyo ekikankisoweeyo nabivaako olwemukubira nampala ekyampadde nga ndabiraawo. Tata wo bulijjo agula bamalaaya? Mwana nange nabisimanyeyo muzeeyi yansobera kuolwo nange natya mwana nagamba ne kazeeyi bwati. Kale kanja ndowooza akaze nakajja ku muzeeyi olaba agula. Naye nze ngenda kugira mpaka sirimu wanankuba nga nfa nga baleeta mulambo naye ebyokudda eyo kale baayi kale bale kukuba maani naye ng'oyitangamu ne tulaba. Kale sijja kuyitamu. Lwaki toyitamu? Oyitamu ne mugenda ne mulaba. Wayita mutaata nze kanjire nga nkomaawo. Semuggwa. Omwana omuwala mumuwulidde n'ebizibu bye. Bannange naye no namwe abasajja bannange namwe mwetuuzeeko. Tulinga tuneini. Buli kyosanga ku luguudo kyosanga ku luguudo kyayo oyitamu kiyite. Naye omwana agambye siddeeyo. Kyekyantuukako namutunulako naye ate mutuufu. Namulaga amakanzu gajagawanika. Naawe okubamu akafaananyi ng'olaba yakuzaala ate ng'ali bize biba tebitambula. Omwana omuwala muwulidde ensonga mutuufu atya yaswala bannange kazeeyo ngeri gyamugwa mu miguwa. Musajja Hamani yabiyimba nti omugongo gwakapadda simagwakula dda gusaana mu mpagi n'olaba bwagucyanga kati y'omukadde yali anoonya kyoggulo obuwala obuto olaba bwawemuka ama mwana weeri omukasinteko beeriyo ku bbala baliza maiti naye wagamba nga tewaddika nga taata wa omutunulako otya bannaaye byebyo kaze kafeera ku mugumba. Oteekako gaalubindi n'omutunulako n'omuyitako ye tategeera nti omulabye. Omuwala mutuufu bannaaye toyinza kuddamu kutunula ku muzaddewo nga mwaduka ku kikolwa ekyo ne mugenda ewala bwe mutyo. Kase baganda b'ensonga bagitegedde ane muli akimanyi bamuleke yeeyize naye obuswavu bungi nnyo abantu tukule okula oba okulira ddala. Nze Singendo Yahya Mufirika ndi wano kaliro katono. Bannaye omusere atutezaala muzere mwala agenda gwataata laba amawemukanago ekitaawa kuzalya ddala mwala mutuufu okubeerawo ekisalo kiba kyamaanyi bannaye. Kyamaanyi. Awo omusajja omwana bulijjo ne bwagaana okudda ewaka bizibu byereere. Ebintu si birungi naye kasaba kitegedde nti ebintu si birungi. Pozi pikiki etabula tutti ne oyiro. Owayi naye nti oyitayo ate gwe n'ogaana oyitayo ze mpaaka namba mpite omanyi naawe otiitira nnyo eka naawe twala eri mutabani. Wali maaka nesebo
wewala okuweza eggwanga n'Obuganda bannange mbaagaliza omwaka omujja ogw'emirembe amena ono Ssemuwemba ku kyokutaso nenze bannange ndaba mwana bannange yeeyiya ekika kiva mudda mu maaka